all to Jesus I surrender. All to him I freely give. I'll ever love and trust him. Tandise bwente kubanga tulaba enkyukakyuka ebindabinda era obukulembeze bw'ensi yattu Uganda tutandise okubutundako. Njagala okwebaza omukulembeze wange President Robert Kyagulanyi Ssentamu olw'okulungamizibwa obulungi mu ebyo ebikolebwa, ate njagala okuyozaayoza bannaffe mwenna abaweereddwa pate kaadi zaffe muzikuume butiribiri kubanga ekigendererwa ekinene kyekyokukyusa obukulembeze bw'ensi yattu Uganda. Naye manya naawe atannafuna pate kaadi tunuulire ekigendererwa ekinene so si kano akaluubirirwa akatono. Nyweza nnyo ebigambo Pulezidenti wange Robert Kyagulanyi Ssentamu bye yatandika era bye yayogera. Yagamba nti ensonga ekulese mu struggle bw'ebanga nnafu n'ensonga enaakujja mu struggle ejja kuba nnafu. Ekyo kikulu. Lwotanyweza nsonga nnene yakuleeta mu struggle kiba kitegeeza nti n'obusongasonga obutono bujja kujja mu struggle. So remember the reason as to why you joined the struggle, so that you can stand firm and bold to say enough is enough. But if you join the struggle with the weak reasons, it means some myopic and weak reasons are going to push you out of the struggle. You're watching in the wala muludde okunda bako ze ombaka alindiridde okulayira w'Nansana Municipality ku pate kaadi y'ekibiina kya National Unity Platform. I need to blow my own trumpet. But I need to blow my own trumpet. I know mulagendo ji blowinga. Bananga bano batuera mirimu bakkiriza oli otyo mulangira nakibinge. Ndi bulungi. Tubeera wano ensonga ez'okwogera tuzimanyi bulungi naye eno channel twagiteekako because we believe we need to transform our culture. We need to fight and uplift ndi mu Luganda. Tulina okulaba nga tunyweza ennono yaffe, tulina okulaba nga tunyweza ebyo ebitukwatako. Kyokka bino channel twagirekawo eyogere ensonga zaffe ez'ennono mu byonna. Naye ate waliwo ne channel era gye tugenda okutandikawo ey'ekitiibwa ennyo nze Honorable Bobbet Namboze n'abalala nga twongera okwogera ku nsonga enkulu ez'obukulembeze bw'ensi yattu Uganda. N'ekyo temukinyweze nnyo nnyonnyini ddala. Okwogera ku bino tetulowoza nti nebiri tetubimanyi no. Ensonga lwaki wamma nasala nze okuva mu mawulire bwe kusemberera wali obuyinza obusalirawo ensonga ez'enkizo eddoboozi ly'Nansana Municipality libeerawo awo. Be close to where power makes decision so that you can be able to amplify the voice of Nansana Municipality. That's where we are going. Nolwekyo ekyo kikulu nnyo nkwaniriza nange nsanyusa okulaba amawano mu mikolo gakyaliyo era mayitirivu tegayinza kuggwaayo naye nga tunaba tekutandika mawano nyina akantu kaneetegereza kali mu mbeera yaffe eyabulamu bwa bulijjo omuzungu akaita self medication okwejjanjaba abantu baffe bagala nnyo okwejjanjaba omanyi obuwanga okutambula obulungi n'abantu balina okuba abalamu obulungi waliwo akantu nakalabye ewaffe eyo ku kyalo emukono gyenva omwana balese akadagala kana kebatonyeza ku maaso nza bakaita tetracycline wasoma bantu abasinga kabalemu okwogera genda maaso omuzadde yakalese kumpi ne supagulu bwe yabadde akozeseza okusiba ki kakati omuzadde yagenze e Kampala okupakasa n'aleka abaana bameka babiri kakati omwana yagenze okuwulira enfufu emuyiise mu liiso n'afuna kali akadagala n'ayita munne ye yafunye ka supagulu n'amutonyeza ku lisooka n'eryokubiri bwe twogerera kati abaana bali omwana ali mulago yeetaaga kulongoosa amaaso gaakoze eki yagasibye nolwekyo ebyembi bisekero bannange ndowooza abazadde we need to be more extra cautious when it comes bwekituuka ku baana baffe naddala waka mu biseera byawulidde naye ng'olaba ebizibu bingi kati omuzadde ali mu mbeera ki omuzadde era embeera etegeerekeka nti si nnungi kubanga amaaso ate omwana tetubamanyi oba amaaso ganadda oba ate supagulu alina kyeyakosezza ku mmunye naye nga wetwogerera ekyo kyabaddewo oggulo eriiso nange neneetegeeza neŋŋamba wenaalaba zambaali tujja kukola ki kuzoogerako bana ensonga z'okwejjanjaba muyiga okugenda mu malwaliro okwejjanjaba simanyi batuyinza kukikola ate oliyose noŋŋamba ensonga kati tunagenda mu mawono mu mikolo nina nekyaki njagala okwogera ku baami bannange abaami muyiga okwogera obuzibu bw'abantu okutabuka emitwe kye tuyita mental health issues bweyongedde nnyo mu nsi yattu Uganda abantu batabuse nnyo emitwe because they don't want to open up and they don't want to speak up because they believe ekibafuula ab'amaanyi bwe butayogera mulimba obutayogera tebukufuula w'amaanyi obutayogera bwongera kufuula munafuna obulwadde kwongera kuluma nagenzeeko muwe butabika eyo abantu ebibaluma
bingi ng'oli kyagenda kikula ne kikula ne kikula ne kikula ne kikula abasajja muyina ennaku mpitirivu nnyo muganya okwogera bye muyitamu binene naddala bane muyiga okwogerako waakirifu nayo munno omwo oba babiri omutima guno bwe gufulumya waakiri wabeerawo okuweweera kyofuna ne bannanga abamu ze nabadde ne bakansera bange abasinga obungi abamu abataafunye pate card nga mbayita mangu ne mugamba speak to me talk talk kwajakoma okwogera alirizinga nakkakkana ne mugamba okay nkitegedde ne tuluubirira ekiruubirirwa ekiki ekinene ekyokulaba nga obukulembeze bw'ensi yattu bukyuka ate n'okulaba tume kutunula nti president waffe yatugamba nti it's about service wherever you are you can offer the service n'olwekyo abasajja bangi obuzibu okutabuka emitwe beyongedde nnyo mu ggwanga nekwate mwagala kwogera open up mwogere wakirifu nayo munno gw'osobola okugamba kale gamba maama wo ataakuveemu kale gamba wani buli muntu manyi osobola okufunayo gw'oyogera naye obuzibu abaana baffe okutabuka emitwe bweyongedde ne wansi mu masomero oba okusomesa kwe kupiika abaana ebintu ebingi simanyi abaana baffe tubatadde omanyi bwe nali mu communication class nga bangamba overload of information is noise in communication omuntu bwomutikka ebintu ebingi ennyo bimala nebifuuka noise n'abanga n'okuwulira takyawulira n'olwekyo ekyo tukyegendereze nnyo njagedde tubitandikireko ng'omukulembeze ow'ensi alaba ebintu bitulina okusigala nga twogerako n'ensi okutambulira ddala obulungi njozayoza omuloodi load mayor wange bali mwezo ingiriya bali mwezo webale nyweza ekintu because ekibiina kyaffe kyekigamba tugaa nti inginiya waffe kazze ebigambo kabitambule bulungi kakati ekyakumpisiza leero omulangira Nakibinge tufunye okusoomozebwa mu mikolo gino gye tukola nga okusoomozebwa kuno kuva ku obuwangwa obw'enjawulo obwetobesetobese nga tetukyasobola buyimiriza Uganda is a multicultural society tuyina obuwangwa bungi era bwanjawulo kakati obuwangwa obwo tutuuka ne tutuuka ku mikolo egy'okuwasa n'okufumbiriganwa naye nga omulango ayogera kirala omukyoli ayogera kirala omunubbi alina ekikye omuganda nina ekyange omunyarwanda ayina ekikye naye ne mutuuka nga omuganda afunye omulango omulango afunye omunubbi omunubbi afunye omunyankole omunyankole afunye omukyoli biki ebyenjawulo ku mulundi guno bye tulina okubeera ze tugamba obubonero bw'olina okwetegereza ennyo naddala ng'ogamba nva mu kalica emu okugenda mu kalica endala webale nnyo ssebo n'okusoomozebwa kw'okulabyemu n'abantu engeri gye bayinza okwerinda ensangi zino bw'oba weetegereza ebibalo nti abedda baagambanga nti buli muntu yandifumbiddwa wa ggwanga lye naye kati we have marriage across cultures nti abantu bafumbiriganwa naye nze okunoonyereza kwange n'okulaba kwange nkizudde nti abantu bangi bagenda mu mikolo gino oba bagenda mu bufumbo obufaanagana nga buno nga tebasoose kwetegereza wa gye bagenda biki ebikolebwa biki ebitakolebwa abantu bafuna excitement y'obufumbo n'asanyuka mangu n'atatunulira eri gy'alaga katwale ebyokulabirako eby'emikolo gino gye tubeeramu naddala egy'okwanjula nga omuntu omu avudde mu buwangwa bwe agenda mu buwangwa obulala oba omukyala ava mu buwangwa bwe afumbira mu buwangwa obulala nja kuwayo ebyokulabirako nga bina eby'emikolo gye mbaddeko tugiyigiremu era tubeeko bye tulaba omukolo ogusooka gwali weeyogerere abako baali balugwala bava mu West Nile bajje beeyogerere okuwasa omuganda abalugwala be basenga ebweyogerere naye ng'omuganda yabawasaamu kankikyuseemu ekyali kakati tuli ebweyogerere ne bagamba bagenda kukola obuwangwa bwabwe obw'abalugwala ye ng'omukyala ne batugamba okisookerako ddala mujje n'embuzi ennume ekyokubiri mujje ne sepiki oba esefulya ennene abalugwala mujje n'ejjambiya n'embazzi ebyo abalugwala ngaffe bwe tugamba nti tuyingira n'ekiggula luggi ne tuva n'ekita ku mutwe kye tugamba nti kyekiggulawo baatugamba temwetikka kita kyonna okuggyako ebintu bina eyeetisse seppiki eyeetisse embuzi nga nnume nga beetika neetike maama nnyabo aleese ejjambiya n'embazzi bwe twababuuza lwaki tukola bwe tuti nti anti twagala kulaga
nti we muzze balugwala kati ffe Abaganda nga mulabanga ebitakola embuzi ennume tegenda ku buko olaba n'enkazi tesembera ku mukolo era tugisiba eri wabbali ne tulagiriza muntu anaagenda okugitunulako era taata w'omulenzi yaliko nagamba mwana wange ebigere byakutunda ebyamutwala paka wa mu balugwala naye nga ffe twali tulaba nga kitwesittaza naye nga bo kyebakola kikola ki kibasanyusa era nga embuzi eyo bw'omala ogiwale ne bagikkiriza olwo omukolo bagukkiriza okukola ki okutandika bagibaaga ne bagitemaatema era muyina ogirya nga temunaba kuva ku mukolo gyeweereetedde eyo gyeweereetedde gyotikka era olugitikka ne bagikkiriza ate nga bagijjako omutwe eno bwe mwogera ng'eno omukolo bwe gugenda mu maaso mugenda okumaliriza nga bamaze ogitemaatema bagifumba nga bwe mwandibadde mugamba muli ekisalabudde nga mumaliriza omukolo ne mugirya kakati omwami ye yali ebyo byonna byonna tabikoze kyabisoose kubinoonyerezako na kubimanya emukono jjo lyabalamu awo Nakabago ninda kuga tunagenda Nakabago guno gwaggwa gutya mwaguma ne mutwala embuzi ne weeteka esseppiki omuganda bwe tuba tuli mu Buganda batugamba ewatali waawo togererayo bibya nti oli nannyini maka kyakugambye okikola ki so wafuna muntu nayeetika seppiki ona nayeetika embuzi ona nakwata embazi ona nakwata ejjambiya bano abalala basigadde nisooka netubaleka ebweru wanoonyerezaako lwaki batwala esseppiki era yakufumbiramu embuzi gyoleese embuzi nti oli musajja kasajja lwazi ejjambiya ey'okutemaatema ki ennyama gyoleese ate embazi etema ebigumu ebisinga ku jjambiya byetandika wabaawo omulugwala ku kya n'atugoberera wano tuyamba otunyonyoleku wansi awo embazi esseppiki embuzi ennume nakyekirala esseppiki embuzi ennume ejjambiya n'embazi bitegeeza byamaki ebikusika ebiri emabega kubanga kyane tugiteekawo okwongera okuyigaŋŋana n'omulala agenda okugenda mu balugwala ng'amanyi ti kino kireeta bweki omukono ne mukola bulungi era kisalabudde kyagenda okuggwa ng'eri nga muli emmere muli embuzi yamwe gye muleese genda emukono Nakabago tuli emukono Nakabago genda okulina kunalebo nambooza temumanya we Nakabago wansula wano wansi bwe watiwa abako baavudde kino kyenyumyako sikyawala nnyo abako baavudde Southern Sudan abadinka because South Sudan erina abanwere n'abadinka naye kati mwalese badinka baddugavu ennyo abawanvu omukolo guno gusombola abampi n'abawanvu buli omu ayambalanga bw'akoze eki nga bw'ayagala naye ate ku mukolo ogw'obuwangwa bwabwe bo beesiba ssuuka naye amabeere n'olubuto bibeera bweru tebina kulabika manya tebina kubikkibwa tebabibikka bwe kuba kwanjula eno bambalayo akalinga ng'akasikaati akampi ne bambala n'engatto zaabwe ze baba basanze ze tumanyi obulungi naye nga ffe Abaganda bw'otunuulira ng'oli mu lujjudde lw'abantu okutunuulira amabeere n'okutunuulira olubuto weesittala nga wagumye anti emikolo twasalawo kugigumira naye kyasinze so lwaki tebagabikka gwo bagabeera nga gano galabika nga baba nga South Africa kyenkana ndowooza kuba naba South Africa nabo babikka wano wokka neeno nga gali eno kati eno basibayo suuka bwe bati neeno wansi bwe bati olubuto sides ne zisigala nga ziri bweru n'amabeere nga gali bweru ekyasinze okutwewuunyisa obwedda buli bwe bateekamu oluyimba naddala olukwata ku buwangwa bwabwe nga bonna bavaayo ne badda mu kidaala mu makkati ng'ate bo bawerekerwako tebagamba nti oba tata tagenda ku buko maama tagenda ku buko oba basenga bo nga taata bajja n'amabeere gonna ne gabukira nga taata w'omulenzi tekimugaana kudda mu kidaala ne maama w'omulenzi kubanga bonna babadde bazze ne batinkuula amazina nga mwakibaddeko kati obuwangwa obwo oba olina okubusoma kwegamba weggalire ku binaakukosa ng'obudde bukyali obyeteekereteekere singa muwala waffe yali atubuuliddeko nti bino byebikolebwa naffe osanga tulina engeri gye twandibeetegekedde okusanga twandibagambye nti bannaye twambale amakanzu twambale oba amasuuti
kubanga abaami nabo bambadde nga bwe bakoze ki bwe basanze ate baabakyala wandibaddewo empuliziganya wakati w'obuwangwa obwaffe n'obwabo teffe wano eno kitwesittaza olw'okuba mujja waka waffe wadde newammwe kikola naye mujja kyambalire wammwe wano mwambale bwe muti wabeerewo okukaanya consensus sikyogamba nti tekyandikoleddwa naye temwakimanyaako tukyali ku mulamwa gwaffe gw'ombuuzizza lwaki naleese omulamwa guno njagala okulaba obulipo n'okutomera kwetomera naddala nga omuntu omu afumbirwa mu buwangwa obulala biki bye mulina okwekenneenya amangu kiba kirungi nnyo ne mubuuza kino mukikola mutya ndozanyalaga neebaza nnyo omuyimbi Lord Fred Sebata olw'oluyimba lwaba muli asooka sijja kuzannya Charles nti taata ojja kuzannya Chanisi namwita Charles Chanisi n'olwekyo ndowooza yatutemeratemera n'okutusigira ekifaananyi mu intermarriage kyezikoze nga nva mu buwangwa buno ngenda mu buwangwa obuki obulala. Maximum respect Lord Fred Sebata webala okulengera notukubira tooki mu ebyo binaabaawo n'ebirijja naffe ono byayo tunuulira awo wennyini ku Lord Fred Sebata jjo lyabalamu era twabadde Mityana ku kyalo kye bayita Butebi ekyalo kyennyini ewa munnange Butebi Emmanuel Sembuusi Butebi taata zaake era ye famire eyo gye nabaddemu yennyini ey'omukama waffe oyo era n'omukulu w'ekika ekyennyonyi omutaka Kaliika yabaddeko ku mukolo mukwano gwaffe oyo omutaka Kaliika abako bavudde Balango bavudde saidi za mulira awo abamu bavudde Dokolo omulata awe batyo ne bajja ku mukolo mu buwangwa bwabwe nyina kye nazudde naye nga kyesittaza nnyo balagirawo omuwala kikyagenda okukola mu bufumbo awo mu Lujjede n'omwami kyagenda okukola mu bufumbo bwe babeera bayingira nga bwogamba nti oba fe Abaganda tuli Baganda ekitwaga nti tuli Baganda tuzze ku mukolo gwa Buganda tuzze ne Ssaabasajja Kabaka ne Nnaabagereka ngenda bwotulaba nga tukutte maapu ya Buganda certificate maama Nnaabagereka Ssaabasajja Kabaka bwe byongera okukakasa ekita ekiwasa bwe byongera okunyweza emiti gye tugenda okusimba kwanga yali nteekateeka y'Oweekitiibwa Katikkiro tuga nti bannange tuzze mu nkola ey'okulwanira obutonde tusimbe n'omuti kugaba ebikulaga bo bajja n'ebibumbe oba ebibumbe n'ebibajje ng'ekibumbe ekimu ekikulemberera ddala kiraga obutonde bw'omukyala ow'ensonyi nga kibumbe kibajje kale byonna bikola oba okibumbye bubumbi oba okibajjisa bubajje gwe manya nti naye ku luno kye bazze nakyo kyabadde kibajje ng'era bazze n'ekibajje ekiri mu shape ekiri mu kifaananyi eky'obutonde bw'omusajja ng'omukyala akutta eky'obutonde bw'omukyala omusajja akutta eky'obutonde bwaki be bakulembedde balina ne fulaga yaabwe balaga giwa gye bakola ki gye bava nga bwe bakiyingizaamu ebibumbe ebibajje n'ebibajje ffenna twakoze eki amaaso nemugateeka ku ttaka era omukolo ogwo muganda wange Nsubuga Santos gwe twabadde naye Santos akola emikono gya Butebi bannange Santos gwe twabadde naye naye yagambye kati ye nkole ki nga talina kyakikola ki kyakikolera bali ne bakola byabwe naye omutaka omukulu w'ekika ng'afa kyeyakoze n'avaako ku mukolo n'addako wabbali ebimu bimale okuyita okukola ki okuyita lwaki tunyumya ebintu bino kuggwa tulaba twagala olw'okuba tulwanirira ffe ennono ya Buganda n'ebimu okusigala nga bigenda mu maaso ebintu eby'ensonyi tubikaanyeeko before olw'okutangira amawemukirano nga tusobola okugamba nti ewammwe obuwangwa bwogera butya nti bwogera kino n'obwaffe bwogera kino tubeeko bye tugamba nti kino katukikkirize kino katukole tutya katukigaane basobola nti ewaffe obuwangwa bwaffe bubuli nti kale munaakikolera ewammwe gye kitamansiza ntungo naye wano olwokuba kijja kumansa entungo mukoleeko kino na kino tuba tutandisa okukkaanya nga jjukira ekigattisa abaana bano nti ng'oggyeko abaana bano okufuuka omuntu omu ng'ebitabo ebitukuvu byogera naye ne famire zino ziba zigattiddwa famire y'omuwala ne famire y'omulenzi eba efuuse famire etya emu nga ekinaagwa ewa famire y'omukyala kijja kukosa famire y'omwami n'ekinaagwa ewa famire y'omwami kijja kukosa famire y'omukyala nga weetaaga waawo obuki obumu ekisinga mu byonna nze ku mbeera zonna zempiseemu mu mikola egifaanagana bwe giti nga mulimu okuwasaŋŋana kw'obuwangwa obw'enjawulo
wandyetazeewo okuwuliziganya ennyo abamanyi mu buwangwa obwo ne batubuulira naddala nga batuuzizza ababiri bano oba n'abo ababayambako okuteekateeka emikolo egyo ne babateekateeka nti ffe muba mujja kino na kino na kino mu kikole ki ebimu bireme kwekangibwa bukole ki ku mukolo. Ekisinga okuba ekizibu mu nteekateeka nga zino waliwo bannaffe abajja okutuwerekerako katugeze nga ffe sayidi y'abakyala sayidi y'abaami kyokka ate ne ku sayidi y'abakyala waliwo mikwano gyabwe abatali babuwangwa. Kakati okusoomoozebwa kwenfunyeemu bafuuse emboozi bannaffe ababeera bakoze emikolo egyo nga balaba bali abazze obuzzi abatali bakaliki eyo nga balaba bye bakoze si bye byandibadde bikola ki bikolebwa byesittaza bibyewuunyisa kati ate ne bafuna kyakola ki kyokka ng'ate nze mmanyi bulungi nti n'obuwangwa obwaffe bw'Abaganda bugenda bukyukakyuka kusinziira n'omulembe mpola mpola okukyuka okulungi ebintu ebimu kati katugeze Ssaabasajja Kabaka yadibya enkola ya nnakku eyo yakola ki kubanga Ssaabasajja Kabaka nyinimu omuteregga yalina obuyinza obutondawo ennono n'okugidibya kivalaga nti enkola ya nnakku nkijjeewo nekivaawo n'obuwangwa bwennyini bano bannaffe abajja bwe balaba nga bwandyesittazza ffe tusobola okukkiriziganya nti ebimu tubikole ki tubibuuke naye ng'era ebiseera ebisinga tusigala abantu batukyojja ffe ababeera bakoze emikolo kubanga balaba nga byetwakoze si bye biri mu buwangwa bwabwe. Kampa ekyokulabirako mu Buganda enkoko empanga ku buko bagifumbira omuko enkoko bazifumba mu mpombo naye nawerekeddeko muganda wange yabadde wa Mmamba ate yabadde wa Nankere bamwita Kiviiri wewaffe muzikola Nankere we Mbusiro Kiviiri twamuwerekeddeko paka mu bateeso abali e Busiya gye yagenze webale Kiviiri Kiviiri bwe tumutuuse eyo omukolo twagutambuza bulungi gugenda mu maaso batuleetera ebyokulya sawa yakulya tuli mu nnyumba n'ebweru bino nebira bigenze bulungi olwasumuludde oluwombo nga lwonna lujjuvu bulungi naye nga omutwe kweguli n'obugere bw'enkoko kweguli nga yo bagifumba nnamba okugenda okudda mu mpombo n'enkoko eyabadde efumbiddwa ng'obugere babugyeko bulungi nye byowandiise ebigirigimba n'omutwe bagutereza bulungi naye ng'eriiso n'omumwa byonna babifumbidde wamu ndayira tewaliwo n'omu yalidde naye nga yabadde enkoko gye tulya wano mu Buganda kyabeesittaza nabuli kati bakyakikola ki bakyewuunya so nga ate singa waaliyo abaagenda mu kusooka ne babawabula tiwadde bwe muti wemufumba naye omuka enkoko gyajja okulya mugijjeeko omutwe n'ebigere mukole mutya mubijjeeko. Nze okubuuliriza amangu baŋŋambye nti ekisooka oli bwakuwa enkoko nga nnamba agijjamu ebyenda n'agirekako omutwe n'ebigere nga kwebiri kaba kabonero akalaga nti akuwadde byonna talina kyeyerekeddeyo akuwadde ekitiibwa sewaabwe kyekyo enkoko bagifumba nnamba nekutunuulira bweti mu luwombo abeeyo abateesa abali bagattamu abajapadoola abadaama saako n'abateeso abeeyo e Busiya eyimirira eti mu luwombo n'amaaso n'omumwa nekutunuulira eti nerogaga kale ndya gezaako ndyola so omulamwa guno mukulu nnyo naddala abaana ab'obuwala obutayogerwako banoonyerezenga beebuuze bategeere so n'abaana ab'obulenzi nga batutwala okubawerekerako mu buwangwa obutali bwabwe bamanye ki ekikola ki ekikolebwa. Ebimu ku bigendererwa ebikusike mu buwangwa tetwagala kubyanika nnyo wano kubanga mu baatuyigiriza nno baatugaa nti si buli kintu tujja kukyanika tukiwandiika. Bungereza ekuumye ennono yaayo kubanga ebintu ebimu nayo yagaana obiwandiika. Omwana bamuzaala kimuli mu ntegeera. Naffe wano bakama baffe ennaku zino batukubiriza nnyo ebimu tubiwandiike n'okubirungamya naye ebimu era tetujja kubiwandiika bisobole okusigaza ekitiibwa n'amaanyi gaabyo. Wadde nga n'okuwandiika nakwo kuteekawo ekitiibwa n'amaanyi naye ekiwandiike kyangu nnyo si kyangu kujungulwa naye abantu bamanyi okukikolamu nabo ebyabwe nga n'ekitali kiwandiiko ga buli ludda waliwo ebirungi waliwo n'ebiki n'ebibi naye ffe kyetugezaako okunoonya tuyinza kukozesa byakulabirako ki
ebyo bye tusanze wakati mu buweereza buno bwe tukola biyamba abalala okuyigirako ennono zitereere n'obuwangwa okusobola okugenda mu maaso. Bwe kunyumya ebifaanana bwe bityo, oli mwana wa buwala, oli muganda, omusajja gw'oleeta si muganda. Wabeerewo okwogerezeganya before mukkaanye. Oli musajja muganda, omukazi gw'oleeta mulango. Wabeerewo okwogerezeganya ng'obudde bukyakola ki? Bukyali. Oli munyankole, ogenda mu banubbi. Wabeerewo okwogerezeganya ng'obudde bukyali. Oli mugisu, ogenda mu basoga. Wabeerewo okwogerezeganya ng'obudde bukyali. Mukkaanye, wabeerewo do's and don'ts, naye nga zonna one nga zikulaakulanya obuwangwa obw'oludda luno ate era nga tezitattana buwangwa bwa ludda luno. Wabeerewo consensus n'okukkaanya. Ekyo kijja tuyamba okufuna ennono ennungamu ate n'obwakabaka oba n'ennono n'obuwangwa obwa buli kitundu okwongera okuteekebwamu ekitiibwa. Kale mu mbeera yonna era n'okwongeza ku ebyo, nze nja kusaba nnyo n'abazadde bennyini okwenyigira mu nteekateeka z'abaana bano. Omulembe guno we gutuuse, omwana afuna mwana munne, ye n'atambuza enteekateeka ze, buli kimu ne kiggwa, ng'omuzadde amubuulirako buki? Bubuulizi. Nze nafuna omukolo gwali sayidi z'emaanyi eno mu Busujju, naye nga ab'ewaka Banyarwanda, ffe abagenda Baganda. Kati omwana omulenzi agula ebintu n'omwana omuwala bo baateekateeka byabwe. Tuba tugenda okuyingira ekidaala ne batugamba mu byonna bye munaayingiza wano temubaamu ennyama. Omunyarwanda takkiriza nnyama mu kidaala. Alina obulombolombo naye oba obuwangwa ku nnyama. Omulenzi ng'agamba nze ennyama gye naguze kati nnungi yo ngitwalewa. Taata paka bwe yatugamba temuba mwagala emirembe n'obufumbo bwammwe okubaamu emirembe temuyingiza ki? Ennyama. Era ekyo kyekyakola ki? Kyekyalemesa omulenzi olw'ekigambo ekyo taata yawulira, taata yamugamba. Era ebyo yabitugamba tukyali mu ddiiro nga tuzaalibwa kubanga ebirabo bireetebwa luvannyuma. Namugamba bwe mba mwazze n'ennyama teyingira mu ddiiro wano mu luggya lwange. Baakitugamba tuyingira omulundi ogusooka naye ate era baakiddamu ne bakitugamba nga tuli mu nnyumba. Tibanange temuyingiza ki? Ennyama. Paka lwe twakola ki? Naye baatugamba nti bo obuwanga bwabwe okuyiwa omusaayi okutekola ki? Olwokuba ti wayiye omusaayi ekisolo ekyo kyafudde olw'omuwala waabwe ono. Kubanga ate bo ne mu buwanga bwabwe ndowooza okutta ekisolo ekirundibwa ng'ente ng'embuzi balabanga okukibonyaabonya. Abo bagende mu nzikiriziganya gye bayita ey'Ababuddha. Buddhism tebakkiriziganya na kuggyawo bulamu bwa kintu gwe weesanyuse. Nagendayo okukola koosi ya Buddhism. Nina mukwano gwange bamuyita Andrew Kabogoza, mutabani wa omugenzi Tofiri Kivubi bala okweza yali Kaggo. Mutabani w'omu ku batabani be kati yakulira enzikiriza ya Buddhism wano mu Africa. Nagendayo nga tutudde naye nga twogera ku nsonga ez'enjawulo n'engeri Buddhism gye yajjamu n'engeri gye yajagala kuba yagamba yagenda eyo Japan okusoma. Naye ekyasinga omwagaza enzikiriza eyo olw'amateeka gaayo. One, balina kye bakugamba nti ng'embeera ekusobedde funako wekka gye basange batuula nnyo mu bibira eyo n'awali emiti n'atuula yekka n'olowooza n'otandika okuggyamu ebikyamu gwe kwennyini mu bwongo obwo. Kino tekingasa, kino kingasa, kino tekingasa, kino tekingasa. Oba ntegereka kati ekyokubiri n'otandika okulondoola nti bwe mba njagala okuba n'emirembe ekyo kampooli emirembe nange mbere n'emiki n'emirembe gyange. Nakibinge bwe mba njagala okuba n'emirembe gwe nkuwa emirembe nange mbe n'emirembe. Era ow'enzikiriza ya Buddha n'amala akukyalira ewakaawo n'awulira nga mugoba enkoko. Mugoba abanaye tofanya abagenda mugoba enkoko ne mugisala talya. Abaakoze kinene. Okujja kwe kusaanyizaawo obulamu bw'ekisolo ekyo. Tekyandifudde singa tazze era tagirya tagikoona nako. Abagamba nokuga temugitta kubanga oba omazeeko ekintu ekirala emirembe. Ndowooza nabo baagala okufaanana bwe bati enzikiriza ya Buddha. Mateeka mangi baagansomesa, amateeka gaabwe gali oba 10 naye balina 2 amakulu ennyago yali ampadde. Bw'oyagala okuba n'emirembe bw'owa oli emirembe naawe oba n'emirembe. Lyetooka erisooka. Buli kintu kiwa emirembe naawe obe n'emirembe. Tososonkereza oba toyagala bakusosonkereza. Tofuma oba toyagala bakuvume. Towemula oba toyagala bakuwemule. Kwega Buddhism. Era nenga nti eddiini eno ndowooza
singa twagitegeera mu kusooka singa tulina byetwagikoppako twandibadde n'emirembe mingi nga batwagira kyovula ababajinira bo batono obasange nga batudde mu miti eyo kaboka balina we batuuka kiboba nga kisibe kyogenda okwebuulirira omanyi baba baagala kikola ng'empungu wano mu binyonyi yeyina ekintu ekifaanana bwe kityo omanye empungu bagamba esobola okuwangala emyaka nga 8 naye ekigifuula ey'enjawulo toligirabako nga nkadde buli kaseera eba nvubuka ne mu bayibuli ndowooza Zabbuli ya 13 lunyumba lwakolo luga nti obuvubuka bwo ne budda bujja ng'empungu lwaki nti empungu senga ejja emirundi 3 ng'ena ekyo kyeyagala okukwata jjukira zitumbira nnyo eri waggulu kati egenda neeraba oba kamyu oba nkoko nejja neetayiminga senga ekakwata bw'ati enjala zaako ne ziremererwa nekiggwa n'ekikola emirundi 3 yemanya waliwo obuzibu yemanya ekaddiye ebiwawaatiro tebisasobola girabirira n'enjala zaayo tesasobola kunyweza ng'egenda awali eddungu ng'esiisireyo okumala emyezi 2 kyekola kimu kwe kuba ebyoya byonna byebadde ng'ebikuba ku mayinja nga byonna bigivaako ng'omumwa egukalakata ku mayinja nga gonna ebanga egushapeninga nga gukola gutya nga guvaako neguwagala ng'ekwata ebigere byayo n'enjala zonna ng'ezikolokota ku mayinja zonna nga ziggwako naye we ekiseera ng'enjala ziddamu zimera bupya n'omumwa bupya n'ebyoya bipya egenda okukomawo ng'amaanyi geerira nebyekola nga byakitiibwa ndowooza nabano balina engeri gye bayigira ku binyonyi ebyo n'ebisolo ebyo bwabeebulira beewa nnyo obudde naga nti kati wano waliwo ebitagenze bulungi ne bagenda ne bawummula bokka bwe bati ne bakomawo ndowooza naffe ekyo tukikole ne mu bulamu bwaffe obwa bulijjo olwo bye tusobola okuyigira ku nsolo oba ku binyonyi Katonda byateekako amagezi agaki ag'enjawulo bwe nali ntandika obukulembeze nali nsoma nnyo ku binyonyi bye bayita migratory birds ebinyonyi ebyo bitambula engendo eki empanvu birina amateeka 3 1 anaabikulembera ateekwa okuba nga asobola okugumira empewo n'omuyaga byerondamu nga binaga nakibinge nedda nafu tulonde galukande ate okuba nga bikola gundi bwene wabawo ekikulembedde nebikola naye ateekwa okuba nga asobola okugumira empewo n'omuyaga ekyokubiri biwanyisa bimanyi nti naawe oli muntu okoowa birina okuwanyisa nti ono bw'avaawo ono yaddawo they change leadership roles ne bikyuka ono n'addamu bwe bityo bikola emirimu gyabwe ekyokusooka biba ne sigino bw'owulira kino manya nti enkuba ejjabo so ebinyonyi ebyo n'ebisolo ebyo birina ekyokuyigirako bwe biba nga ebinyonyi n'ebisolo bisobola okukuuma ennono yaabyo naffe abantu tusobola okukuuma ennono zaffe naye nga waliwo okwogerezeganya wakati w'amawanga gombiriri n'ensiimye okulaba webala okunoonya akalulu k'ennansana akalulu tukanoonya mutukoze bulungi okutambula constituency Nambya ebyalo 130 mutukoze bulungi nnyo tubadde mu Nabweru North tubadde mu Nabweru South tubadde mu Muluka gw'Ekazo tubadde mu Nansana 7-8 Ochenge tubadde mu Nansana Eastward tubadde mu Nansana Westward emiruka 6 egikola Nansana division gye tuba tugimazeeyo tugenze Nabweru division tutambudde ebyalo ebyo 15 balina emiruka bo gyokka omuluka ogw'Ewamala omuluka gw'Emaganjo ogw'Ekawanda ne Nakyesanja tutambudde Mukama tukoze bulungi ebyalo ebimu bye tutannakuwonako naye manya nti omuluka gwo tuba tugubaddemu tugwetoolodde era tulina abantu baffe ab'enjawulo abakola omulimu ogw'ekitiibwa tugenze Gombe emiruka 11 tugitambudde Sanga Migadde Buwambo Nasse gendera ddala eri Etikalu Ewambaale tutambudde Mukama tukoze bulungi nnyo eyo nayo n'abantu baffe batwaniriza bulungi n'ogenda ddala Busukuma Buludde Wamirongo Lugo Kiwenda Kikoko miruka gyonna 8 Mukama tusaasidde tutuuse ne twogera n'abantu baffe okumanya bye batuwuliza kati kye tulinda kimu Katonda tugondomolako party card n'ekyokubiri tukipoke bekulondo tuwandiisa oluziro kezidde okunywa enteekateeka ennuŋŋamu eryemu 1 okuyitimusa n'okunyweza kulaba nga tutuusa omukulembeze waffe mu nsi ensuubize entebe mu ntebe President Robert Kyagulanyi Ssentamu ajja tukola bulungi nnyo nyini ddala ate naffe okwongera okuyimirira ku ddoboozi ery'abantu kubanga tuli maanyi g'abantu bye mutugamba bye twogera ku lwa Katonda n'ensi yange mubeere bulungi.